Yes, nyongera maaso n'okulamusaako kulisa yonna gy'obadde obale kubanga weekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Muganda nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Baganda bange abali emitala w'amayanja, abali e Bulaaya mbanirizaako nnyo, abali e Qatar, Saudi Arabia, Oman, Dubai, USA, mwenna mbalamusizaako. Abali e Kenya, abali e Nairobi, nammwe mbalamusizaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Kakati omukulu omukulembeze wa Uganda Law Society Ssemakadde Isaac avuddeyo n'akambuwala ku nsonga ezitali zimu. Avuddeyo n'ayambalira aba military court nga bavunaana nsonga ki? Agamba agenda kuba ng'ayingira ku nsonga zino era alabudde military courts zonna okubanga zenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Agamba nti kino kifuuse kya buwaze okubanga kooti z'amagye zenyigira mu kuvvoola eddembe ly'obuntu. Jjukira nti nno muganda wange tulabye enfunda eziwera nga military bawamba abantu naddala abali mu byobufuzi ba members nga babuzibwawo n'ebitongole ebya military. Tugenda okuddamu bawulira nga batadde mu military court nga bali eyo gye babatutte obbawuzisa. Mu kuwambibwa kuno tulaba nga abamu bagezaako okuba nga bakomezawo mu maka gaabwe okukola investigation search, ne babapaatikako emisango, ne baba baplantingamu ebintu ebiraga nti nno bano beenyigidde mu bintu ebimenya amateeka era basaana kuvunaanyizibwa na military court. Okukanya ebyambalo, oluusi abamu babaplantingiramu amamundu, amasasi, basobole okuba nga babayungako section zino ebaagala. Tukirabye enfunda eziwera era abamu ne batwalibwa mu military courts okuwozesebwa ate nga ba civilian. Kakati kino pulezidenti wa Uganda Law Society Isaac kyavuddeyo n'avumirira n'agamba nti nno ebitongole ebikuuma ddembe ebivunaanyizibwa tebifuddeyo kimala naddala eby'amateeka nga bitunula biraba eddembe ly'obuntu likyowoobebwa, nga balaba nti ng'ate biraba eddembe ly'obuntu likyowoobebwa. Isaac avuddeyo n'agamba nti kimenya mateeka okubanga ba civilian bakwatibwa ne batwalibwa mu military court. Agambye nti nno General Court Martial teyina mbavu zimala, tetutte okulaba ng'ekola ekimala ng'eprotectinga abantu bano abatwalibwa mu military court okulaba ng'eddembe lyabwe terikyoboolebwa. Agambye agenda kuba ensonga eno agikwatako kannabwala olw'ensonga nti kimenya mateeka nakuvvoola ddembe ly'abuntu okubanga ba civilian bawozesebwa makooti ag'amagye. Agambye n'okusinziira ku constitution owa 1995 kyoboola constitution eyo. Takomye ku ekyo, Ssemakadde agambye n'okugamba nti agenda kuba nga n'ensonga z'Olivia nazo azitunulamu okulaba nga akola investigation abeere ng'avaayo ne clear report ku nsonga eno. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nga ekya byonna kya ssanyu tufunye oba oliawo ekitongole kino ekya Uganda Law Society kinaavaayo ne kitandika okuba nga kirwanirira eddembe ly'obuntu, nga kirwanirira human right violence, okubanga ebitongole ebibadde byenyigidde mu kutyoboola eddembe ly'obuntu bikwatibwako ng'amateeka bwe galagira. Okukwata abaana b'abantu ne batwala mu
military courts, abamusinga ne babuzibwawo ne batwalibwa mu magye eyo, ne batwalibwa mu zi safe house, ne bakinyuzibwa, ne batokyalingibwa nga tewaliwo ayinza kuba nga abayamba. Oba oliawo kino kinaabawaako omwaganyi okuba nga waliwo asobola okuba nga akaabira ku bannayuganda nga eddembe lyabwe terivumirirwa nnyo bwe lityo. Kubanga jjukira nti nno tulinayo ministries nnyingi ezikwasaganya ku nsonga zino ez'okusooboola eddembe ly'obuntu tezifaayo. Zonna zonna zifugibwa na mwami Museveni yasalawo. Okugeza nja kuwaayo ekitongole kino ekya Mariam Wangada, Uganda Human Rights Commission, ekyo kyo kyesuulirayo ddala bwannaggamba. Tetumanyi na mulimu gwakyo wano mu Uganda. In fact kuba tulabye abasinga nga bawizidowingayo n'emisango gyabwe gye baateekayo okulaba nga tekikoze kimala, tekifaayo. Juzi yavaayo n'agamba n'okugamba nti ye tamanyi bawamba abantu oba abantu bawambibwa mu ggwanga. Kati oyo omuntu ng'oyo atasobola kumanya kifa mu ggwanga lye, lwaki aba akyali ku kifo ekyo? Lwaki aba teyakwatibwa dda ku nkoona na repressing omuntu omulala amanyi ekyokukola, amanyi woofiisi minisita engeri gy'ogikozesaamu? Muganda wange nkutegeeza nti nno webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Teweerabira ku subscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo, tukomawo.